Kale, mbalamusizaako mwebale kubeerayo. Obulambu ino bukwasa Dr. Beef Organic as usual. Agangenze waso Emma travel with Emma nkona ku kasimu ojja kuwa picking ku airport mu mbero nesoboka. Abakitegeera mukitegeera no kusimu yange weri awo airport picking tuzikola. Obujjanja bwa Beef genda manyi ekisajja wake up call. Ensonga za manyi zo mukisengezo nkulu nnyo. Faayo. MC Kats yagenze n'acyankalanya amawulire ennaku nga bbiri. In fact lunaku lumu kuva jjo naluli ensonga za rumors ezadde zifulumye nga zigamba nti program emanyikiddwa nga after 5 ne NBS TV agenda kuba gisulawo agenda akole ebyo ebirala. Amawulire gano galaso okusasa ne galambika nti omukulu amanyikiddwa nga MC Crystal Panda omuyimbi era omukozi w'oku TV akola program emanyikiddwa nga T-Nation ku NTV sako ne program y'ekiro ey'emiziki gye bayita NTV Dance Party gye bakola n'omuwala Linda Den. Nga bagamba nti yabadde agenda kujoininga NBS adde mu kifo kya Kats. Nga namawulire gafulumidde nga rumors eziraga nti Kats yabadde afunye deal y'abannaffe aba AIDS Commission ekitongole ekikwasaganya ensonga z'ebyasirimu mu Uganda nga agenda kubwegattako agenda alabika nti asaasanya enjiri y'okulwanyisa akako kano akasirimu. Bye byabaddewo. Of course deal eba nnungi era bannene ate era MC Kats abadde nga ajja akikola ng'akola nga ambassador okulwanyisa akako kano akaleeta mukenenya mu ggwanga. Ekisooka kya byonna amawulire gano galabikanga it's true is trash si matuufu alabika tajja kusobola kubanga agenda ne bwankubadde yabadde wakugenda maybe mukama wa ino kubanga yamuyisa omukulu kaliisa n'asobola kubanga mbuuza mutabani ogenda naye ogendera ki lwaki ogenda kubanga efaani ebyazeemu okufulumawo nga biraga posti MC Kats yakoze ku Instagram ye ng'agamba nti my home my peace. Lwatu n'asobola kubanga akyogeraganya yagaye my home my peace then akalake ya posti nze wano ifane bina bipostinga mu kaseera nga ayimiridde n'omukulu amanyikiddwa nga kaliisa era nga bayimiridde awo ku NBS TV enaggulu ku NBS Park ne basobola kubanga abakola post eno ekiraga nti rumors ezabadde zoogerwa ebyo byadde byogerwa nti omuvubuka ayinza okgenda nga si bituufu. Then ne ku page ya kaliisa still ya Twitter yagenze n'apostinga kaliisa yennyini n'atugamba nti yagambye atya yagambye my man at MC Kats UG of 1,900,000 kati simanyi oba yabadde ategeeza nti anyway yabadde ategeeza musajja wange mutabani we ebisigalidde milioni oba yabadde ategeeza amwongedde ssente oba kikisimanyi but okusinza ku post nebbiri eya kaliisa n'engeri ezicorrespondingamu ne MC Kats ziraga nti there was a seat and a mutual whatever eyokutulamu. Ono MC Kats ye mukozi wa NBS asoose okuvaawo. Bamuyita Shirand Wichiri yabaviira n'agenda abere PR ow'ekitongole kya National Drug Authority. Sabbiiti yabaviira ndoza nadde oluvannyuma oba n'agenda akola ekitongole kyawo kyali kya NGO nga PR. Selmon Serwanja ne yabaviira n'agenda n'afuuka PR wa African Beach ene ekitongole ekyo yagenda n'ajoininga ekyabamawulire. So bano bwe bavaawo babadde nga bali taken up by bigger companies. Kati nono MC Kats wabanga AIDS Commission yabadde mwetaago ba AIDS Society ng'emutwala sente zibawe ziri babagenda zimuweza ddala but kunze nasobiwakanya nade so akuloza nazo malaga kita olw'ensonga however much MC Kats agenda n'akola mu AIDS Society oba mu AIDS Commission but I'm very sure NBS TV mpaji nene nnyo kukubeerawo kwe. MC Kats ono nabagamba media journey ye yatandikira ku WBS TV show najja akola the exposed ku NTV n'avaawo yo show gye mulabye after 5 yagitandikawo bana basigadde baza joining era ebosi wa show. So okuva kwa Kats ku show yo kijja affectinga kubanga bangi tugira because of ye bangi even means okulaba after 5 njira banyonga kwali era wabatapyalinze sitera njenji wabudde but because of him. So I'm sure akola kinene nnyo kuyimirizawo sheyo olw'enkola gy'akolamu ebintu bye yetali ya bulijjo. So gayo no bwato bwali kati okuvaawo okwe kiba kigenda ku breakingamu ku sheno era kiba jjajja affectinga okitegedde bulungi nnyo kiba jjja kukomyawo NTV the beat ku katale. So bwe kityo bwe kiri ekya MC Kats ku side eyo. Then ekirala lwaki mpakanya okuvaawo okwe nti kuyinza okubeera okuzibu ekisooka MC Kats kano katale mudaala
kwe basinzira okutunda ebyabwe kubanga endongo bagenda kugita myezi 2 bobanga ogwe MC Kats ngobaddeka nga temukola for quite a period of time nenga myezi 2 ejiddako endongo bagenda kugita ngatenga toli ku TV kitegeza oba MC bokolere milioni emu 2.5 per show bwabogenda kulema bwowinza otabufuna. So I think so nti niwa bageze bino ebitu bya AIDS ayina okubanga agenda n'abeerayo oba ne bategeragana ne boss nteeka ngende wiki zenda basikoze omujazi balanga ku musala gwange muzitemeko bwendowooza kuba sirowooza nayiza okusomesa AIDS okumala ebbanga unless otherwise nga muwadde sente ezaddala naye kuba eno platform ye niwaba ayagala kutunda kubeera ambassador basiriimu oba promoting AIDS education still era ogenda okumaliriza nga TV kinene nnyo kubanga kwayise ebintu byensi kwe mutegerera kati ademwe tukova mu media kitegeza n'aba AIDS commission baba bagenda baba tabalina kye bakufuna because akalandira ko ne media ke kaba kakukuumira ku bo okubeera influencer w'ekitongole oba ambassador waakyo obeera influencer w'ekitongole ekyo because oyina numbers kati oba gwe MC Kats ng'oyina share ya after 5 ekwata etya bw'okeera ku makya n'ogiteeka wansi gigs ogenda zifiirwa zobadde ofuna ku mabala ag'enjawulo then n'abakuwadde omulimu bate bakyana kye bakwagaza at the end of the day you may end up losing it all. Nze Emmanuel.